Fake media. Omulungi ali ku fake media ogambo tayo na juri kansente butimu kitambula bulungi nozikola haja bino myamishafi kulwanga nze akubuzaako bingi byetugenda okubanga ate twogerako olunaku lwaleero era bingi ebibadde mu wiiki ezimu ku nsonga ezibaddemu kooti yasobola okubanga ate eragira omwami honourable Segirinya ne Alan Sewanyana batandika emisango gyabwe okuwulirwa naye teginakubanga ate egitandika kooti maasho bwetu naye twasobodde okubanga ate tufuna omulamuzi omujja kino nno akitegeeza nti bonna abadde n'emisango egirudde nga bakyali awo balinda anadda mu kifo kya mwami Guti kyandibanga kakati esanyulize oba akamwenyumwenyu ekibiina kya National Unity Platform kyasobodde okubeera nga ate akiggulawo ntereza gali makanda kiki ekyo awo bagenda okudda ekitebe kyaffe headquarter nga bolaba tuwadde Kamwocha awo tugenda kudda Makerere Kavule oba Bwayise bagenda Makerere Kavule ky'abaana ab'oluzungu mwe ab'amakooti abatali mu makooti ba Bwayise ffe oli Bwayise naye ekibiina kati ettaka eryo lyasobodde okukyusa ne lidda mu NUP anti kakati ettaka eryo lyagulibwa mu manya gwa mwami Nyanzi olw'ensonga nti entambula gye tutambulamu mu ggwanga buli muntu agimanyi kati singa ettaka eryo lyagenda live ku baaya nga ligenda butereevu mu manya ga National Unity Platform tekyandisobose naye olwokuba nti kati kiba kyangu kuva manya ga Nyanzi ogenda mu National Unity Platform okusinga okuva eri baaya wa Nyanzi tasobola kutiisibwa ate era gavumenti erina bweyinza kustopinga process eyo naye ate nga kyandibadde kyangu okutiisatiisa bali abaguziza ettaka eryo mwami Nyanzi so tewabeerawo okutya kwonna ettaka eryo very soon ligenda kukyuka lidde mumanya ga National Unity Platform naye nga kyaddi sikyamangu mangu kubanga process ejja kutambula bwe kino obadde okimanyi ntikijjaambadde simanyi naye lwaki omugenzi okukyanjula nga tekinnatuuka manya anti kyenkugambye tutandiseko process esooka awo ngenda kujjawo waliwo process esooka waliwo akubuuza nti lwaki erinnya yabadde Nyanzi lwaki si Kalwanga anti Kalwanga MP Nyanzi sempi ayinza okuba Kalwanga omulala Kalwangani lwaki teyabadde Sembogga Kabuye erinnya yabadde Nyanzi kubanga Kidandala si memba wa NUP kyekisooka ndeese Loyi Sembogga memba ne obaoliawo ng'obukulembeze bw'ekibiina bwalabye nga mwami Nyanzi yajja okusobola okuyitamu lwaki si Lubongoya osobola okubuuza yenna nti lwaki sina Kyagulanyi ate olyabuuza nti lwaki Nyanzi oli Kyagulanyi Paul Kakande abo bonna boyogerako si bamemba genda kubenjogera nze moderator lwaki Nyanzi ng'olwedde bali bonna weebali yandibadde ani yandibadde Lubongoya lwaki olowooza ekyo yandibadde Nubianiri what are you trying to insinuate bwe yandibadde Nubianiri nti awadde nnyo munnaye Nubianiri gwayagala bwe yandibadde Lubongoya nti kino ekintu kya sekurite kya Kabondo bakulembeze bokka bwe yandibadde Ssennyonyi nti ye munnaye beeyagaliza bwe yandibadde Kyagulanyi nti yeeyagaliza obadde ayagala abeera ani so n'abeera Nyanzi kati gwe kiwa obudde mu maaso awo ojja kutubuuza nti ekibiina kyakyuse oba tekyakyuse bwe kinadda manya ga NUP yonayogera ki yakujjera mbuulire eggwanga kakati nga bwobadde tumanyi nti tewali kibiina tetugenda kufuna ttaka nga bwobadde tukimanyi nti ekyo wekiri era akaseera ekanatuuka ekyapa kijja kulagibwa nga kiriko nti National Unity Platform neyanza tugenda kuba nga twogera ne ku nsonga ye Soroti East oluvannyuma lw'okubeera nti ate bannanuupu bavudde ne babeera nga abawakanya ekyabakama baabwe wano mu Kampala kye basazeewo nti bawagire omuntu omu kino nno kyasobodde okubeera nga ate bali kibamalamu amaanyi nga bagamba naffe mu Nuupu ne Soroti tuyinayo abasobola tugenda kuba tukyogerako tugenda kuba twogera ate ku nsonga ya internet omukulu honourable Nsereko yavuddeyo n'agamba nti internet eno yeetaaga okuba nga etunulwamu nnyo era etteekero lyazze ekiteeso kyazze mu parliament era nga ffe fake media tuli ku internet so kiba kitukwatako nga ffe ebintu bye tuteekayo
nabiki ebyo natugenda kubanga tetubyogerako tugenda kuba twogera ne ku nsonga ya banna NRM awo ngenda kubanga tukawo nsaba ombulize kwakulaba wewa moderator neyanziza n'abalaba Fik Media okubanga ate era bakyasobola okuteekayo obudde waabwe ne batulaba njagala okwebaza Mukama Katonda akyatukumye ffenna ekyamazima nga tuli balamu era n'okuba nti tuyise mu weekend n'okutuuka olwaleero kyamukisa mulungi era nti tugenda kuteesa ku nsonga oba oliawo zetulaba nti twongerako ettaffaali mu kuzimba eggwanga weekend kiki kyolaba ekizaamu omuntu essuubi kyolabe mu ggwanga generally mu weekend nze nga nze siina kyendaba kizaamu munnayuganda ssuubi kubanga day in day out week in week out ebbeeyi y'ebintu yeyongera kwekanamo wano mu Uganda amafuta naye mu wiiki eno twafunyemu ekyokuyiga era ne bannayuganda ndowooza basobola okulabira ku kyokuyiga ekyo kyabadde Sri Lanka nti nawano kisoboka kiwano kyetaagisa ekyetaagisa nnyo ne Sri Lanka bwe kyabadde ne nuupu ekkiririza mu kukyusa obukulembeze okw'emirembe era Sri Lanka bakyusiza mu mirembe naye bamaze kulumba anti omanyi omumugera ne mulowooza nti okwekalakaasa kikola si kya mirembe nedda okwekalakaasa kikola kya mirembe ne mu constitution yaffe wano oli moderator wandibadde informed nnyo okusinga ffe mwe kiri of course kiyinza okubeeramu naye kisinzira mwekalakaasa mutya so nekalakaasa yaffe okwekalakaasa kwaffe kugenda nekwetobekamu omanyi kugenda nekwetobekamu abantu abatali ku mulamwa naye omulamwa gwabadde nti Sri Lanka bakoye president batambudde bagenze ku state house bagenze ku prime minister president n'afulinga eggwanga n'alangira nti atadde obuyinza olw'okuba gavumenti emukoze eki nawano kisoboka amanyago nze Kwizera Ronald neyanza nnyo neyanza musomesa banga ddene sisi bbiri ziyinza okuba 3 awo bbiri naibadde ewere eyokusatu okay nga tonatandika kubuuza ku bantu nsaba ombuulire ku nsonga ya Tango omwami Tango Day yavuddeyo n'agamba nti bagenda kubanga bawagira banna NRM bonna abadde mu yala n'abo DP benebeerese mwe muli omwami Siranda ne UPC neyanza njo neyanza emabega kunduuza kumpi myezi ng'etaano naye kyakagiwera n'omusanvu nakutegeeza ensonga eno kansalasese nti mu bulingiri ebayo ebintu byetulina okuva netwogerako obulambulukufu bwabyo oba kitwandigambye ekintu kyolabira mu kilasi era bwenkyogera NRM ewagira DP abamu bagamba naddala bano baganda baffe nti DP kabondo KNRM nekyalabirwawo n'omuto which is true nti Siranda kasi asoolayo omutwe nti agenda kuwagirwa n'olwekyo nono era ne mukulonda okwagwa mu kisanja ekiwedde mu yala mwami mbidde walabanga era NRM yamuwagira sibu tuyina akakwatako okuwagira wewawo tubawagula oyina kyoyogedde bayina akakwate akokutuwagira muyina akakwate bayina akakwate ba NRM okuwagira Democratic Party era ne bano bakimanyi nti ezimu ku party ezirina ababaka ab'omuzinzi abakolagana ne NRM sikinyo okukolagana ne abawabula NRM ekigwanire twalabako mwami Siranda nga ayine President Museveni nga ate tebali mu iPod bali luda mukabwayi nze nabalaba mu State House notigate in room ya State House anno nalaba compound nga ndabira ddala eno iPod n'abalindisa n'obalindisa eyebera falas osobola compound yenu mwina n'engeri mwe abakyobola ababaliteteeka ku social media ola tutudde wano mumodifyingawo ne muleeta State House ne mugamba baabo omubaka wa Kazo Central yamambuka oba 2 abadde ku State House n'ekyo sijja kigendamu nnyo bantu banga bali wantu walala ffe tukitwala nti baliwa ku State House naye ate n'ekirala politics tekitegeeza okubeera ku opposition tekitegeeza muli balabe ebaayo ensonga eziyinza obbagata kugeza kufiirwa
ntwala bano batmao mu kufiirwa kuba kuŋŋaanya mwenna aba parties ez'enjawulo ekirala essanyu obwakabaka twabadde mu kabaka birthday run bikwataganira nekye tuliko nkuleetera ekyoŋŋambye nti wala president Museveni nga nesiranda nolwekyo tewamanya nsonga ki eyabakuŋŋaanyisizza mbadde nkwakyakulabirakko nti eba ensonga ezigatta abantu ab'enjuyi ez'enjawulo ebakwatagana shee n'omusanga ne pasita mwami Mao avayo n'agamba nti fenga Democratic Party twewaddeyo kolagana ne NRM aba teyeegase ku NRM si bwe kiri aba teyeegase naye abasazeewo bakolaganire wamu akaseera akatono oba ku nsonga ezimu kobe gwe ne mukyalawo temuyinza kukwatagana mu buli nsonga naye bayo ensonga ez'omuzinze mulina okukwataganira kabeere mukulu kweze alina bwekwatagana n'aba NRM bwe batuula ku kanso ne bakkaanya ku kimu tibane kino kiyamba muntu wa wansi nga kansala ziraba wa kansala ziraba okusinziira ku kino kiyamba muntu wa wansi nja ku clarifyingamu awo nsaba ombulize kwakulaba abantu ba Africa Media neyanziza abakulu ba programu edo kudamu okumpita naye manyi bangoba engeri gye nebuzizaamu naye nebaza ne Mungu mabegako nali mugonvu sasobola kujja era neyidi nemba mugonvu naye Mungu w'amaanyi kakanyama wakafuna nalinda akasimu nempulira nti omu ku badirector yabaaze 3 naye polo yatwerabira gana ngasani akasimu yakerabira yabagenzi 3 naye wanatunonya oliwa naye nga mbebaza okula programu nembebaza no commentinga wamu abamu mbasaba tetucommentingisa busungu eba ekintu ekirabiranga ddala omuntu akirabira mu glass ate oba byogedde bikwasa obusungu akomentinge bwatyo akomentinge na reply naddala aba NUP bakomentinga nowansangira tanzitibwamu neyanza nyo neyanzege twetyo tugenda kwatandika program esoroti mwasalawo mbere nga muwagira mwami Atani Moses owa FDC era ndoza yabaddeyo ne bamugjayo mu kalulu ka 2021 bannasoroti bawakanya ensonga eno bannasoroti oba bana NUP abali banna NUP abali mu soroti kakati okusokera ddala babawadde n'ensalesale ngenda kukuzaayo kemabega paka nga 18 omwezi guno mu 2021 bwe twali tujja nga Mwami Kyagulanyi agenda kwesimbawo kuba pulezidenti w'eggwanga lino ffe twajja nga tulina mission era mission eyo ne tugituma mission 2021 tetwajja mu campaign trail twajja ku mission 2021 mission eyo yali yakununula ggwanga nakujjako nakyemalira ekyagaana naye ensonga yonna eri bweti nti njagala kuwa ekifaananyi nti ekigendererwa kya NUP kigazi nnyo okusinga ebifo obufo nti member wa parliament kino na kino na kino kyova olaba nti ffe oba ng'ekibiina ndowoozamu nti kyalaba obwetaavu okusookera ddala NUP kulwanisa nakyemalira kansoke muwulirize ngenda kuddira ngenda kuwa information mufusa bannakyemalira ne musalirawo bali ngenda kuwa information kansoke muwulirize ekibiina party politics ebbanga lyonna ffe tuzenga tugamba bana basajja b'enaaliro nti ekigendererwa ekyaffe si kyakumwama nti tulina bamemba palamenti buli wamu yensonga lwaki olaba nti ne bwe twawangula ebifo ebingi mu palamenti ekigendererwa kyaffe si kyakuwangula buwanguzi bifo si kyekyali ekigendererwa ekyatuleeta mu bukulembeze bifo emeka mutasimbayo bantu naye n'ekibuuzo ekyo wakimbuuza ndoza tukkiriziganye nti just temwalina bubeezi balina kwesimbayo ate abo abaliyo kati mutya okuluzinga nebuli nakigambakankubulire okuluzinga its normal losing is normal if you lose credibly wasoma oluzungu awo ekintu kyabaita credible if you lose credibly then that is okay losing is okay kubanga politics si kufiirawo
nti ekifo ekyo nkyetaaga kufiirawo nedda. Ebbanga lyonna tuzenga bannaffe bagamba tetwagala kwetaba nabo mu mbeera emu ku mbeera ey'okwetaba n'abantu bano abaffe. Lwaki mwakikoze soroti? Kuba temulinayo bulungi buwagizi. Nakugamba oyagala okumanya obuwagizi bw'NUP Soroti. Kuba gwe ogenyini ogende tulinayo abawagizi. Ate gwe kennyini gw'oŋŋamba nti abawagizi b'NUP Soroti beekumyemu obutaaka nga bagaba balina amaanyi agawangula akalulu. Anti musobola okuba nga mulinayo obutono. Obuzaabuzaani musajja mukulu. Muyinza okuba mulinayo obutono ate nga baagala kwesimbawo. Tewalina obutono buba buwagizi. Ate kyolina okumanya nakugamba nti bw'oba oyagala okupima amaanyi g'NUP mu Soroti waliwo parameters nyingi, incidents nyingi ezibeerangawo. Okutandikira akalulu ako Atani Moses yawangula akalulu. Amuriat Oboy teyawangulayo ng'ate gyazaalibwa. Ebifo ebisigadde hold on. Kyenjagala okukakasa nti NUP esigala ng'erina amaanyi waggulu. Tuli fenna kakati mu mwaka wa parliament kubanga ekisookera ddala ffe ng'ekibiina tukkiriza nti Atani Moses yawangula. Is a credible leader. Tuli fenna kati omuntu nga Atani Moses bw'omusimbako omuntu ng'ekibiina oba toyagaliza opposition. Kyoyogerako osobola okikakasa? Oyagala nkikakase ntya? Ekyaddonda ani yawangula nga honourable Kyagulanyi tetaneesimbawo? Okuwangula atya? Okuwangula akalulu. Yali Apollo Kantinti. Lwaki honourable Kyagulanyi amwesimbawo? Weebale nnyo. Apollo Kantinti yava mu parliament lwaki? Agaba misaafu. It wasn't a state kubanga otunuliramu gundi ya Atani Moses yanjawulo nnyo ku kesi ya Apollo Kantinti mu parliament. Sisobola kukijjukira bulungi. Agaba misaalu ku muzikiti. Ate kyali misalo ku muzikiti era mwalimu embeera y'obululu nga abamulopa bagamba nti mwalimu okubba obululu era kyekyabadde Soroti. Naye ate nakino kankikugambe, if Apollo Kantinti won credibly that election kitegeeza bulungi nti Kyagulanyi teyandimuwangudde. Naye baba yamuwangula kitegeeza he didn't win credibly. Yindako kyogamba amaanyi g'ekyaddondo gaali gasinga kubeerawo si mu FDC. Ati kyenkugambye nti bwebanga FDC candidate wayo yali w'amaanyi nga bw'ogamba nga yawangula akalulu mu butuufu bwako. Kati omuyimbi najja kitegeeza omuyimbi abayimbi nkubulira abazenga babeerawo ne bagwa. Ati waliwo okuba nti muyimbi naye nga mulungi ng'ate abantu bamwagala. Politically Apollo Kantinti yali tasinga honourable Kyagulanyi. Ate n'ekirala Apollo Kantinti akawula kuti akawangula credibly. Yabba. Newankwadde yaliwo opposition waffe niti akawangula credible. Okay, nkirese lwa nsonga ki? Nti ongambye nti temusobola kusimbawo ku muntu mulala. Naddala nga yawangula katukkiriziganye bwetu. Mukkiriza nti enkwatagana yammwe y'e Kampala ne Soroti CM etya temuteesa? Affe twagala nnyo okuteesa. Awali ekyokuteesaako. Ekyo kyomwasalawo obusazi. Bani? Nga ab'e Kampala. Kati kankubuulire ebyo tebibulamu mu kibiina kubanga hold on kankunnyonnyola otegeere mu party politics abantu bangi abajoyininga party naye abasinga baba n'ebigendererwa ebyabwe. Ate mu party politics ekigendererwa ekirina okusooka kiri eki kulaba nga ekibiina eva kiba waggulu. So mu Soroti eyo mulimu abantu abafa b'NUP ekyamazima nga abadde yeegwanyiza okujja okukola ki okwesimbawo. Naye simba ku Soroti City wadde yagwa. Webale nnyo. Naye FDC yamukuba akalulu. Naye ffe tulowooza nti eno si essaawa ey'okugujubanira obufo. Because FDC is a force of change. Nopunga bangi okay ng'omuzika. Is a force of change. So tetulinamu na buzibu bwonna. Tujja kuwagira Atani Moses and I'm very sure abantu abo bajja kwogera nabo. Secretariat ejja kwogera nabo. Wadde yagaana mu kusooka. Bajja kutegeera ekituufu. Yo kakasotya nti banuupu. Okakasotya nti banuupu. Nkakasa nti banuupu kubanga omukyala yeesimbawo ku bwa Soroti City.
era y'omu ku bali mu kubanga bangi nnyo abeesimbawo n'okutekereza NUP nga wanuupu kankunyonyole bangi abeesimbawo okutekereza NUP mu kawulu kali akawedde naye ng'ekyamazima si NUP temwascreeninga njagala kudda wamusomesa waliwo rush eyo ne tuleeta nga twekanze tuleese n'emisege mu ndiga ate musege mu ndiga we mwaleetedde n'atamanyi luzungu mu paliamenti ngenda kujja neyansanyo neyanze wamusomesa musomesa ensonga ya nuupu bo tebateesa n'abantu baabwe NRM bwe yagambye nti ababaka badde mu yala bonna tubazizaayo era ne mu NRM mulimu abayombi mu bano mulimu abayombi ndiwo kibuuzizza tazze ensonga gyowadde nti tebasooka kuteesa kyebakoze kyandibadde kirungi nnyo ekyokugamba nti wa opposition nga alina enkizo tetumuteekako omuntu ekyo nkiwagira naye wemba neeza abantu wamu baali balina okuyita abesoroti kwabadde kubayisa mu maaso babategeeza nsaba nkuwulirize sisuubira nti secretariat esobola okusalawo katono nnyo kankubuulire kulwakubiyagala naye kyeŋŋamba secretariat esobola kukola nsobi ng'eyo ekiwadde wakyogedde tibanaye basooka kuteesa okwewala ezo zonna embiranye mu kibiina era zaanika obwannakyemalirira obujja okujja ku bano kwe kusalira yino waggulu singa baabayita ne bateesa tebannanga okusinga gye tulaba ffe nga aba opposition twagala okusigaza nga tetwetemye mu bululu twagala tuwangula awo credibly n'olwekyo ffe tusteping aside tuwagire wa FDC naye kino kiraga nti baatudde ne Kampala ne basalirawo bali era kigenda kuleeta obuzibu singa tebabakkakkanye bangu nnyo bajja kuleeta owaabwe ate nga tosamugaana tajja kujja nga independent ajja nga independent ne batumye flag ate ekyongera okukosa NUP nokyosaba nsaba NUP ebintu tulina kurashinga tujja mu bukulembezi kyetulwanira nti bwemuyita ffe byemutusibako amatu g'embuzi okutuliisa engo oba aba NRM nti bo tebannakyemalira namwe mwakiraze singa mwayita abantu bali nkakasa tebandivudde nze ndi mwami musomesa bwe tuba tunaleeta etteeka lyonna mu ssomero tetutuulanga abawaggulu tuyita all stakeholders nga mulina abazadde kino ne kino ne kino tuyitawo era oba tokikoze kireeta strikes kati aba bano si ssomero singa lyadde essomero singa bali ku pressure nti omuliro gugenda kukwata n'olwekyo tukkirize nti bakoze ensobi wadde tebalina ngeri balina kwekaza bwekaza okusinziira ku ffe twakoze tutya ate newunya bali bakansala buli NUP ddala ku kitebe kye basalawo balaba kiri right naye nga mubamu ekyamu awo wenyini wenjagala nzije okkiriza n'ebisinga DP byesalawo nze gwe omunyinza obutabikiriza byonna naye mulimu byokkiriza mbaawo byensikiriza ogambye nti NUP kyesazeewo okwegatta ne mwami Atani Moses esoroti kituufu DP ekiwakanya egamba ereeta nze ngamba kituufu ensonga ya DP ogamba nti yo egenda kusimbawo omuntu DP tugitwale nti yo tekkiriza mu opposition kubanga bwe tujja wano omukyala Nakwedde twalabanga FDC tesimbyewo naye era DP nesimbawo lwaki FDC yalinafo no anti FDC yagamba nti Nakwedde already yaliwo FDC nakuracing era tebalinamu kukubagana yes kati lwaki yo DP tekirina so DP answer is very clear. DPC ya opposition. Nsaba kankulize musomesa. Ale DP ya opposition. Yes, era ya opposition. Singa teyasimbyewo mwani muge DP yo yagwawo. Nekati katupage tukyali. Baba yo gamba wano. DP yagwawo. Yasanawo. Katupage tukyali tukole ki? Tusimbewo. Ne musimba for the sake of kusimba. Not for the sake. What results are you expecting from DP? Chiyamba cho win. Okay. So chiyamba chidipi okusimbawo ngate nga opposition. Balabye nti ono yeyandisinze okuwagirwa. Bakozesa ya district kyokulaba nti ono yeyandisinze. Okay, kyentegeeza nti ono yo w'amaanyi. Buli okweyagaliza kwa busiraamu mulimu musiraamu. Siwe kiri.
DP nga book secretariat batunudde bagamba ono waffe okusinziira ku mbeera eno bweti ne bweti omanyi ng'ojja mu kalulu osooka n'obala ti nina ab'omu maka gange nina ab'omu nsonda eno nina ab'omu ka trading center ne DP nga yo batudde ne bagamba okusinziirako ono tulina Nansangwa amaze mu bukulembeze ebbanga bwe riti amaze mu kitundu ebbanga bwe riti katugende era result zonna zibasuubira zaabwabuzi nopu yabawagirako mwali mugiwagiddeko wa tusuubira ogiwagira mu maaso naye nga yabawagirako mukikkiriza ati wali buzibu naffe tusuubira ogiwagira ebbanga lyonna eriwedde FDC ebadde ekyalina amaanyi ebadde yabalekera ekifo kya Lord Mayor ekya Mayor nga mukirina nga tesimbawo muntu n'omu yayita yina candidate bakusimbawo ebawoola banogamba wano sina wakuteekawo naye kuba mupiira oli muzanyi wa mupiira ntera obbala wange bapositinze ebamugamba mumanyi eno enamba tugitte ffenna basatu tugende kufuula wakera webamusendasenda naddewaawo ne balyoka bateekawo owaabwe kati neyanzanyo neyanzeke tugenda kuba tukomawo ku nsonga ya internet ebbago lirabisa okuba nga liteekebwako omukono ffe nno tulina oli tunuulira ennyo kubanga gwe mutimbagano gwe tukozesa kankomewo soke mpomulemu katono Erifuga Media. Tukyali ku nsonga nyingi ezigenda mu maaso mu ggwanga ddala mu weekend esinga tusobodde okuba nga ate tuzitandikako twagala tubeere nga tutandika ku nsonga y'omutimbagano ebbaga erigenda okuba nga ate ekiteekebwako omukono essaawa yonna eritandika okufuga abakozesa internet mu ggwanga Uganda nga ffe ffenna kwe tusinga okuba nga ate tutadde amakanda naye deputy mayor atwegaseeko nsaba asooka abambulizeeko abatulaba ku fake media balamusizaako Sewulika Brian Bulijjo deputy mayor Nansana division ate era kansala akiikirira ekitundu kya Kazolugoba 2 ku division ye Nansana abeesimu neyanzanya neyanzeege wiiki eno ekutambulidde etya deputy mayor week okutwalizaamu tebadde mbi bingi ebibaddemu tubadde n'akalulu k'emakerere kakoze nnyo amawulire mubaddemu ne violence mu kalulu ako wakati w'NUP ne FDC tujja kujjawo yagendeddemu n'abaana n'omwana student owa UCU kabaddemu n'ensonga endala nnyingi nga bona guidance olw'obudde muyogeyoge okufuna ogufo ebwayise wali ebyo bintu bya bulijjo mu NUP nabagamba tuli bakozi okusinga ebigambo era ffe bwe tutyo bwe tugenda okutwala obuyinza bw'eggwanga nga mwena temutegedde neyanzanya bingi byetugenda okuba nga twogerako tukyali ne deputy mayor atwegaseeko twagala tubeere nga twogera ku nsonga y'omutimbagano oba internet omukulu honourable Muhammad Nsereko lyetteeka lyaleeta kansala keze nsaba wenyini twatandikira ebbago lya internet lino bingi ebibaddeko NUP mufunye nnyo amaanyi nga mugayisa ku mutimbagano ndowooza kintu kino kiba kibakwatako nnyo si NUP yokka era kino ekintu kirina okuba nga kikwata ku buli munnauganda kubanga obuzibu bwe tukyayinanga Uganda eno wa population yaffe ffenna buli lwe tulaba population yaffe ekyalinamu ekyo ekintu kye nayogerako wano kye bayita mu Luganda bakiyita zirindaba olwange tawa musibe emmere buli lwabaawo ensonga erese ng'erina portion y'abantu beenyigiriza mu ggwanga twandibadde tusitukirangamu ffenna ng'eggwanga kakati ebbago lya honourable Muhammad Nsereko lireeteddwa naye si mu mutima mulungi mubi batya mu mutima omubi olw'ensonga nti mu kusookera ddala ligezaako okuggyako omuntu eddembe lye okweyogerera freedom of speech ekyokubiri ebbago eryo lyerimu lyagala kugezaako okuba nga linafuya opposition
ye alireeta opposition nedda obadde kino ne moderator honourable Nsereko tabeeranko opposition ebbanga lyeyo nabaddewo NRM n'avaamu NRM n'abeera wa independent kamulamu togikwatako nga taddeko akakofiira nakugamba nembwa Tekamwa naye yaliwo where is he now nendowooza ono tannaba kutulaga kakati ontaataaganya kangezeeko okuyamba bannayuganda kati mwami Nsereko ebbaga eryo alireeta mu mbeera si ya buntu bulamu kubanga akimanyi bulungi nti gavumenti wemala okuttattana radio stations zonna TV stations zonna media houses ezisinga nezitemako ng'ezitiisatiisa okuzijja kukola licenses awantu wokka webadde terina control gwe mutimbagano era nga ku mutimbagano kosobola okuyita n'oteeka obubaka bwowulira gwe obukuli ku mutima ne butuuka mu bantu ne butuuka ate gye bulaga awatali control yonna kakati mu mbeera eyo y'emu mwami Nsereko gyaleeteddemu ebbaga eryo nyina okukkiriza nti waliwo abantu abamisuzinga internet ate nga bali NUP muganda wange nja kuwa example era mwami Nsereko singa mbadde ndi kumpi naye yandibadde yeetaaga okwetondera eggwanga lino abantu bazenga boogera nti waliwo abasiga obukyaya b'NUP ku mitimbagano naye gwe oli moderator onoonyereza nnyo okutusingako waliwo omwami bamuyita Isima Olakses omumanyi yayimirira ku mukutu n'avaayo n'agamba nti Kyagulanyi tasobola kubeera president wa Uganda, we shall kill you omusayi gujja kuyiika Muhammad Nsereko personal lawyer we didn't hear Nsereko coming out to condemn the acts of Osima Olakses tulifena wa NUP wenarem ebali nnyo kakati ebyo byonna njagala kulaga nti bizimbiddwa oba agamba magu gagenda kubeerawo mangi bwe gatyo naye nga gagezaako okunafuya opposition tulifena so basically eryo ebbago lijja naye buli mubaka wa parliament wabanga alina amagezi agatoola yandibadde eryo ebbago balisimbire kuli nga bwe basimbire ekiragaano kino ekyemwanyi kubanga eryo ebbago lijja mu mutima ogutali mulungi ekyokubiri mutima ogw'okwongera okumanya ssemateeka n'okumalawo eddembe ly'omuntu ery'okweyogerera tulifena neyanze kansakuza ngenda kubanga ate nkomawo musomesa internet fenna kwetukolera abamu kuffe kwetujja n'akookulya so ebbago liba litandise okujja oli asazeewo abeere nga ate alireeta kigenda kulabika kitya neyanze nnyo moderator nja kusooka kwebaza mwami Nsereko olw'okuleeta ebbaga eryo nze omu ono agambye Nsereko wa NRM aba NRM bagamba Nsereko wa opposition nenga waki ekiraga nti omuntu wa opposition omuntu ayogera ekituufu has never been in DP he neither has he been in NUP he does not subscribe to any political party nsaba nkuwulize endowooza yange egamba nti omuntu yenna ayogera ekituufu gwe twetaaga nga bannayuganda honourable Nsereko tujjukira ffenna y'omu ku honourable MPs ne bamukuba oluvannyuma lw'okwogera ebituufu oba okwogera ku nsobi eza gavumenti ng'ate kiba kizibu nnyo wa NRM okuvayo n'apoliticizinga ki gavumenti honourable Nsereko ali hurt sometime back y'omu kennyini gwe basiiga enziro ku ki social media bwe bateekako etteeka ebbago lwagala okuleeta okugavaninga social media tewali buzibu wekennyini ogambye eri abalikozesa obubi gwalikozesa obulungi olifula okukozesa ki naye omuntu anaaba akozesezza obubi akwatibweko obubi bwe butya okozesa obubi eri abakonjera kubuuza ekibuuzo Isima Olakses ye bw'aba agamba akunga abantu batta abantu n'alaga nti gavumenti egenda kutta abantu b'NUP bonna ye olwo aba alikoseza bulungi yalikozesa bubi what happened to him
aba eteeka teryaliwo genda maaso aba NP mwandivudde mugabo omusajja ono kikyama no that is eteeka teryaliwo naye omuntu waddembe okukola ki okuvayo n'awaabira sengeramu awawaabira tulaba ono honourable zake ono omuvubuka owa TikTok sefuko gye yadda ku social media n'aweebuula ono omukyala waba full figure ali mwagizi w'abantu era yazimba principal yazimba principal bw'atugamba yavaayo naye ku birendulira sefuka ne bakola ki bamukwata mpagira ebitundu 100 ku 100 kubbaga erijja wadde si mutima mulungi nti honourable Nsereko yamala kukwatibwako ate nga bujjo kyaliwo bujjo kyaliwo nalukavaayo kituyamba okukendeezaako ku ngeri embi oba enkyamu gye social media ekozesebwamu era ate nga naawe kirabye gudde naffe era okimanyi teri abagikozesa obubi abo be baagala kuleki abasinga beenaale kizibu nnyo okutegeera omuntu nti ono weenaale twandibeerawo we have seen full figure abusing people on social media several times kuba yasookamu NUP era yazimba NUP ali ludda wakati NUP abasooka abakundi tabeerangako mu NUP era on the record yabeera mu people power tabeerangako mu NUP anatera n'okudda yazimba principal yasiba tugamba ekigambo okubeerawo NRM kiba kitutegeera twandibeera wano nga muganda nga ali mu office naye ng'omutima akimanyi weenaale omuganda wano deputy mayor ndeka n'olwekyo ebbago bwe lijja era singa mbadde mu parliament ndiwagira era nsaba ba member of parliament nga nowaffe mwali wakayima waffe tajja kuwagira ebyo bingi byawagidde akasente yabajemera nagamba sijja n'agafuna ye teyakanona nayo no it's on record ye teyakanona nayo aveeyo agambe sakanona ate aveeyo ffe tukugambye teyakanona nayo bwolaba nze obulabe wakayima teyakanona bwabeera mu nkokukulugayo niyupa binasa banyezisaka kiva kiri ku record it's on record olupapula let Anita Amongo release the video showing MPs abafunanga kwali kati yo badde yegana nagamba propaganda wamusomanga kwali kibi nnyo okukonjera it is very bad teyaliko y'omu kubatajjayo sente ku babaka abatono abatajjayo sente abateyajja yaminanga ku listi yagirako accident bweba listi eyo gitulage bwoba ogirina nkuwa emitwalo 5 nga sivudde wano nja kunoonya ekya naye nga tukkirize bannayuganda ku lw'obulungi bwa social media abagikozesa obubi oba obukyamu bakwatibweko era tuwagire era mbasaba ssebo omwami kuziranga ewe ndaba yembaana bewakayima mukulu wakayima womulabira ku ssebo mutugambira akkirize tasobola kukkiriza ebyo kubanga tukkirize tutambule nga bwe tuli ijja mu mbeera ya mutima mubi DP tefunye nnyo mu mutimbagano yensonga laki kikwata obutafunamu otegeeza ki nti temukozesa social media kuyisaawo byammwe omutimbagano tetukozesa mu byabufuzi byokka tubikozesa mu marketing olina kyotula n'okukozesa kati DP nga pate oba banna DP nga pate politics etambulira mu wave tukirize nti ejjengo liri wani wa mukulu enkeeda politics tatambula nga wave politics bazimba muzimbe omuzimbidde akoma mwakiriza mu mwaka ogutanawera mwakiriza ekibiina kyamwe kitundu bamwenayo neyanze kasinda kuvaako ekibiina ekimaze okumpi emyaka bulijjo kirina ettaka wali emmengo pulani wagirabye pulani ya DP tuludde nga tulina ettaka pulani ya DP wagirabye zimba ekigali kwoleka bagenda kituma bendi kiwaniko muyogeyoge eruddewo twagifuna sana myaka giringa 5 nga tetunavaayo ekyo era nkoyogeddeko baganda bange wano bafunye akapoloti kavule wano naate ekikwasa ennaku akapoloti ekikwasa ennaku kusoomooza ate nawulidde basomooza NRM epangisa bagibanja mugyesiga mutya ne mugiwa obululu nga nobalinga abakkiriza nti ddala bawa NRM ki baana aveere abanyigiriza nti ate ekyapa mwafunye ekifu nga mugamba bwayi
gw'olikwata ku mpologome yebase jaganya olw'okufuna ka politiko bayinza obaga ekyapa kifu tukola byafaayo waliwo abatugambye nti ekyapa ekyo era balina okukifuna kuba kijja banguyira kyapa kirimanyaga mwami Nyanzi nja kusobola kibuuzo na tunyonyole waite kiri mu manya ga Lubongoya bwe kinaabanga wagambye ekyapa kifu tujja kudde ebbali tugire tudde wano ndabo batugamba NUP bweri eyakibalama nga bwe byaggwa tewadda tugamba wano isi bwe yagayidde isi bwe yadda walwala omwezi mulamba isi bwe yamala okurilizinga ekituufu abadde taddanga paka olwaleero okibalama akyakomawo wagambye afudde Deputy Mayor nga tetunagenda ku mutimbagano nakwedde omusanga aye tegwagaanye okyogerako kitugende ku mutimbagano abadde osuubira ki nadde osuubira nti nakwedde ku maanyi n'ebigambo ebyayogerwa omukulu nkalulwako na byonna ebyakolebwa tetugenda kubiddamu kuba bituleetera obulumi ku mitima. What did you expect? enawalayo muzenga kooti ebakkiriza okufuna era ojja kulaba nga amaanyi agateereddwayo ku luno omukulu njagala mu mbuuliro record oba yali ayimiriddeko n'agamba nti NRM bweba tesazeewo ne bwozi n'essaawa 2 tosobola kuyitamu. Statement wagiwulira oli munnamawulire, wagiwulira mukama wange bw'oba wagiwulira kakati kitegeeza omukulu yeeyambula dda era alirede gwe yawa omulimu abalamuzi balonda essaawa eno. That is the problem. Kali akalulu baagala yalondebwa mu generation. Ffenna tukkirize dynamics ezaali mu kalulu k'ekayunga zaayawukana nnyo ku zaali mu bululu buno obwali general. Era amaanyi NRM ge yateekamu n'omukulu gennyini n'ebigambo bye yayogera wabadde tosuubira kooti kusazaamu kintu ekyo kuba kino batta Sserubogo nga kye baagala era ne bakituukiriza era wadde tewayinza kubaawo awalala muze mufuna obuwanguzi kooti mbadde mugisiima. That is the question I've asked you. Nti dynamics ezibadde mu bululu obwo ze zaali mu kalulu k'ekayunga. Oli munnamawulire manyi ofollowinga era tumanyi nti gwe onoonyereza okusinga ffe abali mu kuwa information. Ekyo nga mwembi muzze nakyo. No, that is it. Tetusuubira ffe, tetusuubira Musa kutegeera kukusinga. Ekigenda maaso mu Parliament. Bamaze kutuulamu ekigenda maaso mu tumulumbe tuti. Yo why? Oluzungu nga lutonotono. Musango. Okay. Ensonga yali emu. Musango. Amanyi okungamba niyo manyi oluzungu. Anti bw'oba olumanyi it is a privilege naye tebabalimba. Actually olwaleero bano bansereko olwaleero bano ensonga yabaddemu ewali ambuleera olwaleero bino bye bali mu kwonooneramu ewali ambuleera tiikinga bakyuse badde mu national language bateesenga ebintu bye bategeera. Nze nkubuulira eno programu n'ogikyusa n'ogizza mu luzungu ono tomulaba nti musomesa oyinza obutaddamu mulabako wano. Tugende maaso ku internet. Kakati ayogedde obulungi oyinza obutaddamu no ngambe oyinza ndi mulungi nnyo mu grammar. Nsaba tugende maaso ku internet. Abaganda bagamba nti gyotega amaggwa kusanga bwe baba bakugoba oyinza okusanga gye bakola gye bakuyisiza. Nja kusooka ndifaringe ku honourable Amama Mbabazi, the right honourable. Waliwo ekiseera kiri bwe yabeerera prime minister n'advocatinga nnyo okuleeta etteeka ku nkuŋŋaana public order management bill. Tugijjukira musomesa ogijjukire eyo. Kakati bamala okuleeta etteeka eyo n'abamusanyufu nnyo nga bagiyisizza. Bwe yajja okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga bamukuba tiya gaasi n'akaaba amaziga n'atandika okuvumirira ye nnyini kyeyakola ki kyeyaleeta. Kakati ebintu bino ebisinga babireeta nga babishuga kooti nze n'olaba ekintu ekijjira mu mutima omulungi naye gye bujja gye bugenda bagenda bakyongeramu ne bakyongera nga barefaringa ku ekyo. Olwaleero
etteeka ku internet omuntu alabira okumpi ayinza n'okkuba engalo Mukama n'afukamira ne yeebaza ne Katonda eyawadde Nsereko amagezi okukireeta naye oyo aba alabira kumpi naye ku muntu alabira ewala ng'omanyi nti okyetaaga okukozesa internet ngeri enkyamu no nga okyetaaga okukozesa internet mu ngeri yonna a case in point tuli bannabyabufuzi etteeka lye baleeta ligobawo internet oba lirongoosa anti kati toyagala kuwuliriza engeri tayagala kuwuliriza etteeka lirongoosa in whose favor nti olwaleero bw'otunuulira etteeka eryo ng'eddungi ligenda kujja musooke mmwe mulowooze nti kye baleeta kyekyo balireetedde bano abantu abakozesa internet obubi naye okimanyi nti mu Uganda twatuuka mu mbeera nga n'okubeera nga otembeeta ekibiina ekitali NRM musango yes I'm telling you ono munnange musomesa yali mukalu era platforms ezimu kuze yasinga okukozesa nga anoonya akalulu ke bakuba bamusomesa bubi okukozesa internet tekyali successful bulungi yali internet mu butuufu bwakyo nga bwapostinga bwakola ki tutegeeraganye time is going to come bakugambe tokyakkirizibwa kuteeka anything political ku mutimbagano ngera bwe bwalwabanga covid time wano bamaze okuteekawo covid regulations bagamba teri kukola rale naye ng'omukulu tava ku TV buli lunaku ye kwa campaigningira ebigambo ne bituuka so yajja kujjanga ku internet n'abamuwagira bagende ku internet nga bagikozesa kati nga national platform nti fe tuli mu bukulembeze we are passing on information to the nation naye nga abali mu opposition tokyasobola kukozesa internet ku byabufuzi kakati ku muntu alabire ate ekyo si kyekyoka tulaba wano nga Uganda njagala tugaziyo obwongo bwaffe tuyigire mu nsobi ezibaddewo before ebintu byetwaniriza ne bimala ne bitufuukira ekizibu UCC bwe yali etandika okuregulatinga media houses kyatandika bulungi naye kati twatuuka ekiseera nga ne bwe wabaawo akalulu ekayunga tokkirizibwa kuwa bantu kuwa bantu kigenda mu maaso eri naye nga UCC yakitandika mpolampola naye baleka ne bagira nga osobola okugira as we talk now tekkirizibwa oyina kulinda electoral commission kuvaayo kulangirira bwe n'okwata bo nga balangirira kakati nga mmaliriza nsaba tulabire wala era bannayuganda mbakunga buli omu ateekwa omubaka we ku nninga ekintu kye tugendamu ekintu Nsereko kyagezaako okuleeta takireeta mu mutima mulungi wabula kirina abantu bangi be kigenda okusibira ebweru ate nga tukimanyi nti internet eno olwaleero it is the way to go yengeri gye tutambulamu okulanga nsaba osokoterezemu kali President Museveni mu kiseera kya covid teyajjanga kukuba campaign yajjanga kutuwa kakati sigenda kutereeza awo wennyini nzijukira bwe twali nga alangiridde nti nzija ssaawa 2 buli omu yalinga ku TV ani no nze saalingako because nabanga mmanyi byagenda okwogera kakati mwe kambabuulire era nze neewuunya moderator toli analytical bulungi amanyi nti okuba campaign okuba campaign kitegeeza ki bw'omanyi bwana Musa ono omukisa gwafuna okujja olwaleero omuyita kujja kugaidinga abantu ku byotubuuza ne political omanyi bwasikowaringa bw'omanyi bwasikowaringa buli lwabeera wano ku fake media abantu ne bamulaba nga ali mu articulating ensonga lwakuba nti negwe omanyi bwasikowaringa bwadde eyo azimbye political ground era mu kalulu akaddako ayinza okuba ow'okusatu wadde ku luno yasemba katusoke tuwumulemu kati tugenda kuba tukomawo n'ensonga bbiri omuli ensonga y'emakiriri wamu n'ensonga y'enyuki ekyabadde mu parliament katusoke tuwumulemu
Erifuga Media. abakyaliko tubadde ku nsonga y'omutimbagano ekiri mu paliamenti wano nno tuli mu katono kaffe akasembayo wetwagala tubere nga tuyisa mangu biki ebigenda mu maaso mu ggwanga. Omulamba nnyo ombuuza nnyo ebigambo tu omanyi oluzungu naye ogamba mmanyi okugenda mu paliamenti olina kubanga omanyi luzungu. Waaw neyanza moderator naye lwakuba kinkoze bubi mbadde nsaba waliwo ekibuuzo beda kyobuuza deputy mayor nti koti bwesala in favor of NUPA ebeera nnungi naye sikibuuziza kituufu naye mbadde nsaba nkuyambe nsaba tudde ku nsonga n'abatuwuliriza ngenda tuukawo dakiika yange ngenda gikugikosa bulungi kuba nina ogenda e Karamoja njagala nkuyambe ekibuuzo ekyo olemera kuddamu kibuuza omukutu guno ate njagala oteekeyo ebirowoozo mu nsi ezirimu bannakyemalira tuli fenna waliwo bannakyemalira banjawulo they are dictators but mu ba dictators mubeeramu mu luzungu kye bayita hybrid dictators ye Mwai Museveni. Hybrid dictator akola atya? Ye muntu asobola okukeera mu luzungu bagamba this is a dictator who plays as a democrat but reveals his true colors whenever there is an issue which threatens his stay in power. Sirikirira katono nnyo Mwami Museveni hybrid dictator nti asobola okubawa obuwanguzi nga bolaba bwe yabawadde obuwanguzi bwa baagala okiwulira naye ate nga bwogenda mu constitution nga mwagala okuziyiza okujjako article 102B nga mwagala okulemesa okugijjawo egezako okumujja mu bukulembeze wakiri amenya bamemba ba parliament emigongo gwe bayita hybrid dictator. Katoddamu kubuuza kibuuzo ekyo mbu lwaki mu kkooti eri babawo obuwanguzi buno ate no ne bakola bati kati akantu akatono akakuwa naye gegezaako okugjayo omutwe ku his stay in power awajjayo n'okufoofa Kayunga emuleetera okusigala mu bukulembeze. Kati gwe tomanyi dynamics ziri mu Kayunga omanyi ettaka eriri mu Kayunga ne by the way district yonna asobola ogiruzinga omanyi chairman wa district kyategeeza nga si Kayunga kubanga Kayunga mwe baagala okubbira ettaka lye banalimako ebikajjo mukatoleza Kayunga ne Buyikweze district ezikyasinzemu enkaayana mu ttaka. Tugende ku nsonga gye nkubuuzizza awo ndowooza oyize kakati ngenda ku nsonga y'oluzungu mu palamenti abantu basirise lwa luzungu webale nnyo era kyamukisa mubi nti ate abasinza okusirika b'NRM okakasa mwana wattu ate abafa abanuupu ne wankwada oluzungu lubakalubirira naye bagezaako ne bavayo ne bateekawo ensonga mu palamenti genda mpola tombuzaabuza ebintu bya njawulo because okubeera member wa parliament we senior 6 drop out kasito bango ina senior 6 ofuka member wa parliament kimu kasito mala senior 6 olo mubo dropping out of school ngomaze senior 6 yo bwomaliriza mpuliriza katono senior 6 muti nsaba tusoketerezemu abantu awo senior 6 drop out ye muntu ageze mu senior 6 n'atagimala akawo nyine n'akita nedda ssebo senior 6 drop out osobola okitwala mu mbeera bbiri oli asoma senior 6 n'atagimalaako naye ne bw'ogimala obeera ovudde mu ssomero ng'omaze senior 6 mpuliriza nkunnyonnyole bw'oba nga otaddewo qualification eyo ku member wa parliament ekyamazima batono nnyo abasobola okwogera oluzungu fluently. Omanyi lwaki? Hold on. Asomye GP naye nga asomeddewa muganda amasomero ga UPE report ya UPE uliriza screening yali etya screening teyali yagamba nti munaye twogereremu oluzungu screening yali nti oyina empapula ze za senior 6 ne electoral commission zereeta naye njagala okusooka nze okwebaza omukyala omubaka we Masaka Joa Namutawe mu mbeera yonna nti newe yabadde amookingibwa abantu yavuddeyo n'alaga obuvumu okutuusa ensonga gy'agala okuteeka mu palamenti
naye abenaalemu abasinga bo basirikawo buki bagamba nti yabadde asoma bisome neera nga no, this is a report you can write and you can read. So ekyo kya bulijjo kugambye nti programu eno ne bagiteeka mu luzungu naawe osobole mugikubiriza nenziruka emisinde nga gwe moderator mu luzungu watenodebuteme tuyinza okulwogera programu neggwako naye naawe okimanyi bulungi nnyo nti mu bantu b'oleeta wano abasinga oluzungu lutono kati kituzayo ku kiri nina nnyo abasomesa kituzayo ku kiri ani agenda nti buli musomesa amanyi oluzungu wawaliwo n'omusomesa ow'oluganda nga musomesa wa luganda ne isiramu otegedde kakati oyo musomesa anasomesa atya oluzungu kizibu bantu bangi nnyo actual abasobola okubeera ne ku programu neweba ya luzungu nagimalako yonna kubanga si lwe lulimi ekisooka si lwazaalirwana tuli fenna ekyokubiri si lwe lulimi olwangu olw'okuyiga ku buli muntu kubanga amasomero gaffe agasinga kati nga mukyala Joan Namutawa ayinza okuba asomera mu Masaka Church of Uganda. Yes. Nga mukyala Joan yasomera mu Masaka Church of Uganda naye nga ensonga agitegeera era yagitedde mu maaso ga parliament speaker n'agitegeera akirako oli owenaremu ajjange ekyamazima tasobola kubyogera nga n'ensonga yennyini tagitegeera ate boogera ddiini when are they on the floor of parliament awo malirizawo katono kamalirizawo kituzaayo ku kiri ekyokutegeeza gavumenti eno nti abantu abasinga n'obukugu bwabwe and their productivity olwa bulungi nnyo egenda eggwerera oluusi ne batavaayo nakubajjamu ne parliament netabajjamu productivity obukugu bwabwe bulungi olw'ensonga y'olulimi nziruse wa musomesa abantu gamba odusewo omuntu omutuufu okunyonyola ensonga eyo goyina bwino ensonga entuufu abantu bave ku luzungu okwogera oluzungu nga nkakasa nti ono alina reference emala beti nambo zisiyasinga okumanya oluzungu mu parliament okwogera tetwetaaga luzungu wabula confidence yali atya nga yakagendayo mu kisanja ekyaso wabula confidence mu parliament mulimu bangi abamanyi oluzungu fluently naye nga tasobola kuyimirira kukola kutya kwogera mu parliament ewedde eriyo omwami gwe sijja kwatuukiriza wa musajja mulungi nnyo mu luzungu era nga asobola okwajuwenga bulungi naye nkakasa mu parliament alabika konfunda ziwera bbiri ngakola ki ng'ateesa bamuwanga kivumbi yali wa NRM naye nga oluzungu amanyi bulungi kubanga nateranga okukwatagana naye n'ayogera wateranga okola ki okukwataganako naye n'ayogera nga mulungi bwe buzibu buli ku bavubuka muwanga kivumbi ne bwaba situse mu parliament oluzungu si lwe lulungi ennyo naye alina confidence ne experience kati wetugira ku bonna ba Theodore Sekikubo si be balungi mu luzungu basemujju era bwoba bawuliriza obulungi si be balungi ennyo ate tuna nnyo nsobi eba mu luzungu lwakoze ne mu Luganda tukubira mu nnyo ki ebiraka nakola ensobi mu Luganda ne lwakubadde tetukola ki njagala nnyo ekintu kino tukitereeze bwetti ogambe gwe muntu omutuufu okubuuza kino ekibuuzo obuuziza lulimi ki tulina kukozesa luzungu naye kiba kirungi nnyo okufuna omuntu ali confident enough ono mukulu wa Kayima nga bwe yaŋŋambye oluzungu alumanyi wakayima naye omusajja ono wannaye kyenjagala nti mirundi emeka wali omulabyeko ngaki ali mu palamenti bwe tomulaba ng'okufulo bwe tuva wano nkulaga akatambi Geoffrey Lutaya gwe twali tumanyi mbu tamanyi luzungu yavaayo n'asengeka ebintu ng'afunye confidence oba obumalirivu najja omulundi gumu gyali ebiri wabano nannyonnyola ensonga yene tugitegeera nabbanja we yali ejja bagamba tamanyi luzungu naye annyonnyola ebintu tukola ki ali confident enough ne mu Luganda lwennyini bantu bangi boyimusa mu Luganda nnyonnyola abantu n'alemwa screening ya NUP ebuusibwe takugamba ekyo yabuusibwa dda nzijukira programu zetwayine mabegako bakugamba yalinga mwana wani sente olina mmeka obijjukira bulungi nnyo mwana wani na buli kimu oba nze ndi mwana wani ku kyalo kuno
kyanaku nti Seggirinya tetubadde naye mu parliament kabanga kawera naye nkakasa obuvumu bwa Seggirinya yandibaddeyo mu kubasitukana nnyonnyola ensonga wadde oluzungu lwandibadde bwetyo wedde oluzungu bwetu bwetuti ate Seggirinya alumanyi because he has been a Lord Council and council also proceeds in English. Honourable nkunyonedde nti eriyo ababaka bangi amazeyo n'ebbanga naye nga tasobola kuyimirira naye nga ekyokwogera oluzungu alumanyi naye nga atya baba tebamanyi bumanya batamanyi ki baba tebamanyi kyakwogera abakimanyi naye nkunyonedde nti ne mu lulimi olunansi eriyo abatasobola okwogera kyetuba tumanyi okwogera it is a talent. Speaking is not a talent. Uliriza tubeera nnyo mu bantu bangi mubeera mu nkiko z'ebyalo oli nga nakyagala okubuuza nanga abambuulizi kino naye nga mu lulimi Luganda abatamanyi olwo kyakwogera era agabuuza kino ne kino any fool can talk. Okay, naye okwogera talent nolwekyo tugamba nti oluzungu y'ensonga ate bayirawe ekitusindisa abamu ababaka nti tulonze ono si nsonga ya luzungu akali masi yali asinga oluzungu wa era luzo nembasatu abasooka taliiko abaali besimbyewo mukwogera oluzungu ibamuyita ku NBS alabikako neera baali besimbyewo tewali omuvubuka wa DP n'amulinda Edwin Kibuga era muleze mu luzungu aganye okulabikako tunywa na Edwin Kibuga atasoma na kusoma olwekyo nsaba ensonga n'abaali besimbyewo tuleme kunyweza ki mukyalo ensonga yategerekese ensonga ye yategerekese naye nga yategerekese bulungi nnyo yategerekese kiki kyewategedde bagamba IRS my case bwekiterezi otegeze kyane kwekyo ensonga yabadde nti right honourable speaker amasomero gaffe ag'Masaka tegalina abasomesa nesawudde masomero nawudde essomero oza tutandisa okukubagana mu kigambo tegalina abasomesa wetwawulidde speaker ndowooza nate sibitegeera bulungi bintu byannemyo gattagatta wayagadde okuvoola okegenda maaso nolwekyo nsaba tuleme kwesiba ku kyannimi kina mu Luganda abantu bakoleramu ensobi kasatuwa n'omuntu ow'omuzinzi ebyo ebyanti ate oluzungu tamanyi oba kikira agenda atukulira kyetwaga awagira etteeka lya Nsereko lyaleeta aliwagire so tetwetaaga luzungu twetaaga muntu anasobola oyisaawo ensonga neyanza genda pite meya nabeerako naliko ko mu kanso gyokubiriza era gyoli omukulembeze sipiika yakubiriza naye gyoli omukulembeze nawulira Oluganda nga luyitirivu kino kiyambako okubeera nti buli omwogera Oluganda mwenna mufuna ekigenda mu maaso obuzibu obuli mu parliament nti mulimu avudde Soroti avudde Arua n'avuddewa parliament ekola etya efune lulimi ki kakati okusookera ddala obukulembeze bwe tulina bano abasajja abajja ne bawamba eggwanga lyaffe baliwo abazungu nedda abazungu baatuteekateeka ffe tusobole okwefuga naye ndowooza tewali bukulembeze bumazeeko myaka gagenda 40 oba 40 so waliwo obukulembeze obwebakidde eggwanga lino ebbanga lyonna ffe local government act eri clear actually etugamba kuteesa mu luzungu naye ne bagamba nti okusinziira ku kitundu we muli musobola okusaba sipiika ne mukyusaamu mu lulimi musobole okutegeeragana obulungi parliament bateesa mu lulimi luzungu that is constitution like gundi rules of procedure zaabwe bwe zibakola ki bwe zibalagira naye mu kubeera nti bwe zibalagira minimum academic qualification ya senior 6 kakati tukkirize nti amasomero ge tugendamu tegenkanankana I went to a good school Kazo mixed I went to a good school he went to a UPE school Kazo mixed nga watero tugamba nava Kazo mixed n'agenda ku St Francis kugamba najjanga ayitamu so bwe tuyimirira kwogera luzungu kwawukana nnyo yagamba nti nze nina humble background aliwa
era background ye eri hambo ogutali musango teri mulangira ye bwana banange ndi mulangira bane ndi mulangira so ogutali musango naye ezo differences ze tuyina ziconsidering okutesa mu parliament terwandi badde lulimi tutegeraganye era nze bano bansereko bye bali mu kutwononera obuddembo baleeta mabago I've been tuyina okusookerako kwe kufuna national language. It is not our national language. Oluzungu luli foreign. Kati ogenda kulonda olulimi ki onogamba oluganda onajjaga baweyinge gwe tulo weyinge ojje mu central wano ojje mu central wano ogende mu western Uganda ogende mu northern Uganda ogende mu eastern otunuulira olulimi olusinga okwogerebwa bonogamba luno balala bajja nyiiga no fact esigala fact fact esigala fact osobola oku do you have any doubt nti oluganda lwe lulimi olusinga okwogerebwa mu Uganda akimanyi ate ono omuzukulu wa nyami munyami kyannema okukwata akyogera speed naye do you have any doubt nti oluganda lwe lulimi olusinga okwogerebwa mu Uganda sirina doubt naye ndowooza no okikkiriza yes nkikkiriza good kakati ate olina okuweyinga n'olaba olwange yesi ndwagala nnyo naye lwogerwa kyenkana ki 85% of the people in Uganda basobola okwogera oluganda naye bwogenda mu nsi endala national languages zaabwe olaba nti tewali tribe eruyina naye ng'ate egatta wonna oba wali okyegendereza nedda Kenya okimanyi waliyo abaswayiri kebali bakozesa lulimi ki Kenya ekozesa lulimi ki as a whole Kenya oba Tanzania Kenya ndi informed kujenjogerako genda maaso deputy mayor bakozesa lulimi ki ng'eggwanga nze moderator bakozesa luswayiri tutegeraganya naye nga waliyo abaswayiri yes waliyo n'abakikuyu mulimu abakikuyu mulimu bamasayi mulimu bakalenjini bangi tutegeraganya naye balondawo olulimi olusinga okwogerebwa tulina ekizibu you cannot tosobola olwaleero kugamba nti twesibe ku lulimi olwabali abatuteekateeka okwefuga tubeere nga trust me bantu bangi bali mu parliament omwo NRM yesinga ababaka abangi naye balinda lwe wanaabaayo okulonda ai ne wati ne nei balyoke bajje era Museveni agamba mmwe mumpeereze ne bwe kiba kidomola kasita kibeera nga kisobola okugamba ai ku nsonga gye njagala so omaliriza ogamba oti parliament wabeere olulimi ki no nze olwaleero sisobola kunenya mubaka omaliriza ogamba nodda amaliriza sigompa emmaliriza yange okitegeera nze sikyaliko eyo level yakuŋŋamba nti yes or no okitegeera bwana Musa sikyaliko eyo level ey'okuŋŋamba nti gamba yes or no ne ŋŋamba yes or no ntegeera nina obwongo I went to school my friend kakati siyinza kunenya mubaka alemu okuarticulating ensonga mu parliament olw'olulimi kuba bangi mwebali ate omukyalo oyo leero avuddeyo by the way leero akomyewo n'ensonga ye n'agireeta bulungi kitegeeza challenge yafunye gye yazeeyo ne yeeteekateeka bulungi na revising nga mmaliriza singa kisoboka bano ababaka bino ebintu bye baleeta ebitatugasa baleete bill baleete gundi tukyuse olulimi tufune national language etandika okukozesebwa throughout nga bwowulira essaawa eno batandise okwogera ku luswayiri era tugenda kufuna ebizibu byebimu nti ne cabinet egende basome oluswayiri mu masomero oluswayiri lufuuke compulsory. That is what they are planning to bring. Kati kyebaagala okugezaako okuleeta oluswayiri naffe lwe tuba tutandika okukozesa naye mu Uganda muno tuyina ennimi ezimanyiddwa zetusobola okulondamu ne tukozesa buli omu naazeeyagaliramu. It is okay bajja kuyiga mpolampola. Awo nno bwe tumaliza n'ensonga eyo eddakiika zingenzeeko ki ekiri Karamoja? Karamoja wali okufa. Wowe kutali? Okufa okuliyo
kugenderera kuteeketeke jukira nti Karamoja emabega kayo wabaddeyo insecurity Mwai Museveni si president Mwai Museveni n'agumbayo naye gye yaleka yonna yaleka emmere y'abantu agisaanyizaawo enjumba z'abantu azisaanyizaawo era kino ekiriyo what is in Karamoja now is symptomatic kyekyali kisuubiro naye ebbanga lyonna tuzenga twogera wano ku fake media ne tugamba nti buli muntu ajja kutegeera era ajja kufuna ku bulumi bwa gavumenti eno enfuga embi eya gavumenti eno ng'omaliriza ekireka Karamoja eyina districts 8 Karamoja 9 Karamoja sub-region naye ejjo figures ezafulumya eggulu nga mukotidde omukka mwakafa abantu 362 nga kyekibata njala hunger okay hunger is killing people naye ng'ate omukulembeze avayo n'akugamba nti ensi yange yatuuse mu middle income state naye nga literally economically tewali nsi nga abantu bakyafa hunger enjala ku mulembe guno omuntu ng'akyafa enjala n'ogamba you have attained a middle income status neyanzege musomesa ensonga eno ndi mukudduka obudde bungendako kyekiri Karamoja wenja okwawukaniramu katono ne honourable kwizera abe Karamoja beekyawa okuva babajjako ki emuntu jukira abaziba bakwekuuma okwaliko kyetwali tuyita cattle wrestling ani yazibawa gavumenti yagezibawo okwekuuma bazijjawa njagala nkuwuliriza bazijjawa kakati tuva bajjako basajja tebamanyidde kulima omuwuliriza naye owulira atwa information enkyamu bebaziba okwekuumisa no oluvannyuma babazozi bajjako tebamanyira kukolaki kulima kufuna engeri gye basurvivinga etuuka tudda kuki kukyenjala era nalabyeko ku social media kati emundu zabayambanga zitya okulima nga baganda baffe bano bazikozesanga ne bafuna gye bawamba ebyokulya ne babba kitegeeza kati baganda baffe bano nalabye nga bagezezaako okuŋŋaanya emmere bagezeeko okubayamba kyemmanyi gavumenti naye ekola ekisoboka okulabanga naye yatutteyo jjo yatutteyo era ekyatwalayo tetujja wadde mwagikyawa nnyo tetujja kulaba nti buli kyekola kiba kifu gavumenti erina kusooka kutwala wantu mmere okusinga ate okuteekayo embeera yaayo okufuna emmere gavumenti si yereese ekyeya ani akireese kyenjagala omanyi what is the use of government feffe nyini twasoma era wano basomesa abaana omugaso gw'emiti kusimba olimu bimusomesa tusomesa abaana olukyenjagala munyonyola ekyenjala kivudde ku ki kyenjagala tutegeere tali tetukira gavumenti ekimanyi bulungi ettaka lye Karamoja terina kiriza enjala naffe ffe tulina okwerwanyisa ng'abantu nze nenya nnyo Mwami Kwezera n'omwami ono nti si buli kimu tunenye gavumenti luno lwoya lwa mu nnyindo enjala njiraba enjala njiraba naffe tulina kubeera faati era uliriza Munakaramoja naye yerwaneko atya si mulimi ettaka teridda yerwaneko oba aveewo ente zaddawa uli argument y'omukulondoza katono nnyo ajja kudda nako njagala omukulu naategeere nti Dubai nsi ya musenyu nnyo n'okusinga Karamoja naye ate abantu bayo gavumenti yateekawo system nga bakozesa ennima ey'omulembe okubanga abantu bafuna emmere kyovula tukugamba nti obubuzi bwonna obuli mu Karamoja it is part and parcel of this ennima ey'omulembe ndinda kusoma ennima y'omulembe gyo njayogerako feffe nyini tugisomesa abayizi but it is not because they don't have money. Government should do irrigation schemes there. Mwagamba tulibakwasa ekiri Karamoja ekiri Karamoja waliwo ebintu byowulira neweewuunya baganda baffe ndaba gye balabamu ebintu naye Karamoja nga wakavaayo olutalo ewatayise nabbanga kubanga tumanyi bulungi ono omusomesa wa history
history neizira somesa na luganda beba arts tumanyi bulungi nti bwe twali tusoma history one of the causes of famine nonsi kiba kimukama eyagala kuteeka mu government deforestation ntalo deforestation teri kireeta njala nga ntalo tukkirize entalo batema emiti bomuzi kuba emiti gwamanye ekisinga okwonoona nga fire arms basooka ne batuula nti instability jabuuza kino tukkirize nti instability government gyebadde etadde waggulu eyo eyonoonya ebintu bingi actually eyongedde okwonoona obutonde bw'ensi Karamoja baddeyo nnyo entalo deputy mayor ndi nawe okusinga mu northern Uganda yes nze nkutegeeza nti olutalo luba ekibadde Karamoja baane babaddeyo nga gavumenti ekampinzeyo mu bbanga eritalidde nnyo oluvuddeyo n'olaba embeera eno one ebintu bingi byayonoonebwa abakaramoja abo ebbanga lyeryo gavumenti creating their instability ekyokubiri abantu bano babadde basurvivingira nnyo ku nsolo zaabwe kunyamata ensolo ezo olwaleero bw'otuuka e Karamoja n'omuddo tegukyaliyo olwa fire arms ezo ezibadde zikozesebwa waggulu eyo so newabeera nga embeera y'ensi eyonoonese nnyo e Karamoja kakati tulina obuzibu nti gavumenti yaffe teteekedde bantu Karamoja yes bw'obanga olwaleero oli mu kulwanyisa kye babadde bakola ekya rustling how have you what is the alternative what is the way forward abantu bano obategekedde otya okusurvivinga tekiriwo tutegeeraganya honourable kwizera akwadde gundi ennungi eya Dubai abantu bano tulabanga actually ne bwogenda Egypt lwaki agala tugeraageranya okugeraageranyiriza Uganda bwe lwaki olowooza nti Uganda tesobola kubeera ku level eyo you go to Egypt sokoleke Dubai how old is Dubai leta Egypt kuba waki tuyinza okuba nga tuyinza omumakingamu akatono nkuwadde Egypt wano Egypt olwaleero bali bulungi nnyo compared to different parts of this country naye nga ddungu tukimanyi ffenna ate nga balina olutalo lwali lw'amaanyi exactly Libya lyali ddungu ebbanga lyonna mwami Gaddafi we yabeerayo tulabe oba ensi eyo yabeerako mu mbeera Uganda gyerimu olwaleero nga tetunnaba kufuna gavumenti etegekera abantu baayo nga tetunnaba kufuna gavumenti erumirirwa munnayuganda ekiri e Karamoja kijja kutuuka ne mu Central Uganda neyanzege obudde bunzirizeko seconds ettaano zimanyi neyanzege n'ebirala tugenda kuba tubyogerako wiiki ejja obudde bungenzeeko neyanzege omukama Katonda akunkumire beera bulungi wera